Kitaffe Katonda w'eggulu gwe afugira mu butagwawo era ow'emirembe n'emirembe, erinnya lyo tulitendereza ntuligulumiza. Tetukoowa kujja mu maaso go, tunaagenda eri ani alina obulamu okujjako gwe. Ekitiibwa kyo nga kibukadde mu kifo kino, yongera okwogera naffe ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Buli kintu kibeera n'ekiseera kyakyo. Ebintu ne bw'oba oyagala otya, ekiseera kituuka, ekirala ne kibaawo. Ffe ng'abazadde waliwo ekiseera naalira obwana gakusanyusa n'okabuusa otya, n'obanga osanyuka nnyo, kano ne kajja, kali ne kajja, essanyu ne libeera pitirivu. Kati n'ofubutuka ogenda ozimba ennyumba, ozimbira abaana abo, naye ekiseera kituuka ne bakulekawo. Kale no, oba oyagala oba toyagala, ekyo kibeerawo. Wabeerawo ekiseera ekyokulya emmere, ate n'ekiseera ekyo. Olw'ekyo Katonda ku buli level gye tutuukako, njagala okubasaba n'okubeegayirira na kye mukola, mukole n'amaanyi gammwe gonna n'okutegeera kwonna, kubanga ekiseera kiyinza okutuuka n'oba nga tokyasobola kukola ekyo kiwandibadde okola. Olw'ekyo mukole n'amaanyi gammwe. Naye mbasaba ekkanisa eno efulume mu community ekoleyo program. Eyinza okubeera youth development program, eyinza okubeera women development program, eyinza okubeera CD, eyinza okubeera primary school. Efulume etandike community work. Muzikirize mbabulire ekigambo kino. Ndi musajja mubuulizi wa effort, era okukula okutuuka wano njogeredde mu effort esukka 8, era omulimu gwa effort ngwagala nnyo. Naye mbategeeze, church is much more than calling people and sitting them in a room and make them wait for the second coming of Christ. It is much more than that. Ekkanisa kye kibiina ky'abakkiriza be bantu abakwakuliddwa okuva mu kizikiza eky'ensi. Omutume Peetero baayogerako n'agamba nti mmwe muli ggwanga ddala, temufaanana ggwanga lino. Muli ggwanga ettono mu ggwanga eddene, ggwanga ddala. Ekkanisa lye ggwanga eddala eryambadde engoye ezikola. Church in working clothes. Ofulume. Manyi kiteganya. Omulimu gw'effort mwangu. Wiiki 3 ne mukola mutya? Ne muguclosinga, ne mukomawo. Ekyo si kye ŋŋamba. Njogera ku kintu ekiyitibwa sustainable evangelism.
okubuulira okujja okuvaamu ebibala ebisobola okulera ekkanisa forever. Ekyo si kyengenda okubuulira kaka, mbadde njogerako bwogezi, kakati ngenda kutandika kubuulira. Ekigambo kyenjagala okwogerako nammwe nakituumye erinnya. Buli kyosiga okikungula. Okusiga n'okukungula. Bagalatiya essula ey'omukaaga olunyiriri olw'omukaaga n'olw'ekkumi, omutume Pawulo agamba ti Katonda tasekererwa, kubanga buli muntu kyasiga kyakungula. Amatabanga gamaze okuggwaawo, Nuwa n'asimba ekyoto, n'akwata ebiweebwayo n'awaayo saddaaka ku kyoto. Katonda n'asiima Nuwa, kyavaamuwa principle ey'obulamu yenjagala okuddamu okubasomera, kubanga principle yegamba bweti, egamba ensingo ekyaliwo. Are you listening? Okusiga n'okukungula, kansooke enkomekaawo, tebigenda kuggwaawo. Ensingo ekyaliwo, okusiga n'okukungula, era empewo n'ebbugumu, era ekyeya n'ettoggo, era emisana n'ekiro tebiggwengawo. Principle ey'obulamu baana bange, mwabakyali abato, efaanana bweti: okusiga weekuli n'okukungula weekuli. Ba social scientists batugamba bwe bati: siga ekirowoozo okungule ekikolwa. Buli lw'osiga ekirowoozo okungula ekikolwa. Buli lw'oddiŋŋana empisa wangi, kati kiyita omuze, buli lw'oddiŋŋana omuze ofuna okungula, oba kale kaŋŋambe bwe nti buli lw'oddiŋŋana ekikolwa, nkiyita ntya? Buli lw'oddiŋŋana ekikolwa ekiri evil ofuna kye tuyita omuze. Buli lw'oddiŋŋana omuze, buli lw'osiga omuze okungula destiny. Kifuka obulamu bwo. Oba mwagala oba temwagala, eyo ye principle y'obulamu. Tutambulira mu kusiga, tutambulira mu kukungula. Oyinza okusiga kati nga totegeera ky'osiga, naye mu maaso ojja kukungula. Kambawo ekyokulabirako. Bwe nali nkyasoma mu secondary, waliwo omusajja yatusomesanga mathematics. Yali musajja musingasinga. Kati ne accent ye nga sigitegeera bulungi, yayogeranga mangu nnyo 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 nnyo, n'atuuka ku lubaawo n'awandiika formula mpanvu nnyo, n'ebigambo ebimu nga toyinza kubitegeera. Abayindi bw'ayogera ekigambo downward delivery, agamba downward liwale. Kakati mu kifo kya delivery, kati omusingasinga ono ng'ali very fast. Ate nenfuna obuzibu oluusi bangobanga olwa school fees. Kati nenkomawo
nga bagenzeeko mu maaso nengezaako okukwata ne bigaana okubala nenkukyawa nentuuka okukola olevo ng'okubala kukyaye ebirala byonna nembisoma bulungi naye okubala nenkukyawa nali simanyi nti waliwo okubala ebijanjalo byendi awaka kikiseera kijja kutuuka nga neetaaga okubala ebijanjalo nenkukyawa era ku olevo okuyingira mu examination room okukola exam ekibuuzo ekya mathematics nagenda kuwandikako linnya lyange ku lupapula ndage examiner ti bino byemukola ku lwange tebiriyo ebirala byonna nembikola bulungi kujjako okubala kati bwe navaawo nengenda mu form 6 form 5 edda twagiyitanga haya nensoma history nensoma geography nensoma economics okubala kuli luda waawo nenga ni mukama weebale okiwulidde kakali ate bwe nva form 6 nagenda mu seminaariyo eriy'okubala guliika n'ebirala Hebrew teri kubala nengamba ti mukama weebale naye bwe ntuuka mu India nensikirizibwa okugenda mu School of Development Planning ne banzikiriza ne tutandika okusoma courses naye lumu ne wajja course nga siyinza kugyebalabala oba okugyebalama statistical methods for data analysis okubala ne kukola kutya nalina ka profesa kaali kawana kawala kato bwe kati naye ne kajja nga kawandika formula ku lubaawo n'okugikoppa nenkola mistakes kaakati ntandise okukungula byenakola ki byenasiga nabisiga mu form 3 sirowooza nako ti bwe ndituuka eno mu bulamu obwa waggulu akawala kali oluusi kanjoganga kubanga nze nali mbasingamu obukulu mu kiraasi naga James, you are an old man, why did you come to this class if you can't think? Ninga tamanyi gye kiva okutuusa ku Spicer College kuwaliko omulenzi abamwita Luyima, first year student mu class of economics, yali akoze statistics bulungi nnyo. Kakati nemuga nti omanyi va mu kulya mu cafeteria nze nja kuwanga ekyeggulo kati nengenda nteekateeka bulungi nnyo ekyeggulo nemugamba jangu najja nemuga nti nga tetunnaba kujjula mmere yaffe njagala osooka onjigirize bino. Luyima yanjigiriza statistics era okuyita kwange class eyo teyali nze wabula Luyima. Nkungula bye nakola ki? Muwulirize ekigambo kino. Mu Bayibuli mulimu ebisuubizo bya Katonda bingi nnyo. Bisukka n'enkumi ebbiri.
Katonda yatusuubiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo okutusonyiwa bwe twonoona. Kituufu? Ddala. Yatusuubiza obulamu obutaggwaawo. Kituufu? Ddala. Naye singa oli abadde bamukwatidde mu bubbi, omukono ne bagutemako. Okiraba? Bwe bagutemako ne bamuyamba ne bamujanjaba, ekitundu ne kiwona, naye nga gwe bagugjeeko. Kakati n'asaba Yesu amusonyiwe. Amusonyiwa? Sure, amusonyiwa. Era musika mu bwakabaka obutaggwaawo, naye omukono teguddako. Kubanga kyosiga kyokola otya? Tebakulimbanga. Kyetusiga kyetukungula. Mwana gwe ow'obulenzi oba ow'obuwala, oli kyoli naye olinamu empeke wangi z'otategeera ezaakusigibwamu ezikufudde kyoli. Kubanga obulamu mwe tutambulira tugenda tusiga. Bannaffe batusigamu, naffe ne tusiga. Mwe Abakristaayo kambabuulire wangi, ensi tuginfluensinga, naye nayo ne twinfluensinga. Gye muli? Sitayiro zonna ez'okuyimba ze mukozesa waliwo eyazibasigamu, si zammwe. Waliwo eyabitandika. Tetulina kipya kye tukola. Community, abantu, nsolo, omuntu nsolo yaggana. Gye muli? Njagala okutuuka ku nsonga enkulu ennyo. Leero amawanga gaffe gali kye gali olw'ekyo bajjajjaffe kye baatusigamu. Mu 1900 ebigambo bino ntera okubyongera, naye Abaganda abamu tebabyagala kubiwulira. Naye ate nga kikituufu, tulina okwogera amazima. Mu 1900 waliwo endagaano eyakolebwa gye bayita 1900 Buganda Agreement. Abasoma history wa East Africa mugisomako, naye musoma kungulu, kubanga ensonga ezisinga obukulu tebaziwandiika mu bitabo bya history, okujjako nga mufunye ebitabo ebyanjawulo ebinyonyola ensonga eno. Kati 1900 Buganda Agreement yali tekwata ku governance kyokka, naye yali ekwata ne ku ngabanya y'ettaka. Gye muli? Mu kiseera ekyo Obuganda tebwalina abantu bangi. Ndowooza mu kiseera ekyo population yali obwaka kadde kamu no something. Kakati ne batandika okugaba ettaka. Baani? Ba regents. Daudi Chwa yali akyali mwana muto, ne bamuwa abakuza basatu. Omu yali Kisinjiri, omulala Mugwanya, omulala Kawalya Kaggwa. Tubameka? Kawalya yali Katikkiro. Kisinjiri yali ki?
Mugala kisi Mugwanya yali muwanika. Kisinjiri ndowooza yali omuwanika, naye Mugwanya yali omulamuzi. Kakati ettaka ne ligabibwa. Olubereberye ettaka lyali ly'abakulu ba bika, naye abakulu b'ebika ne bakkaanya ne bagamba nedda, ettaka abazungu bajja kulitutwalako, ffenna katukkirize tubeere ne kabaka waffe abeere nga yakola atya, yakuuma ettaka lyaffe. Ettaka lyonna ne balizza mu mannya ga kabaka, n'ayitibwa Ssaabataka. Naye nno mu kugaba mayiro eri ewaffe Hamu Mukasa yafuna mayiro square miles 8 eri ewaffe Mukono. Ono Kawalya Kaggwa ndowooza yafuna square miles 6. N'amadiini gaafuna agogo bagawa ndowooza square miles 92. N'omuzikiti nagwo ne baguwa Abasiraamu, nabo ne babawa. N'abaami ba Kabaka ab'amasaza ne bafuna abalala square miles 5, abalala bwe zityo. Naye bwe bagenda okukuba ettaka eryo, abamu mayiro zaabwe ne zimaamira ku bibanja by'abantu ate abaali batafunye ettaka. Ne wasitukawo movement ey'abantu abaali batafunye ettaka eyitibwa Batakabbu. Eyagikulembera yali Miti Kabazi, James Miti Kabazi. Ne bagenda ewa gavana ne baloopa. Gavana n'agamba ba regents baddemu okugaba ettaka. Ba regents ne baddayo ne bagaba. Naye era still abantu bangi abaali batafunye mayiro ne basigala ng'era tebafunye, naye nga basiwa mayiro z'abantu. Abataafuna mayiro naye nga bali wansi wa mayiro z'abantu, abo mu Buganda ne bafuuka abasenze. Oba oyagala okutegeera ensonga eno, genda onoonye ekitabo ekiyitibwa Obulamu bwa Silver Sto Mugwanya, n'ebiri out of print, ogenda okisome. Oba genda okole research, ojja kukisanga. Ojja kubisanga, all that history you will find it. Kaakati Katikkiro naawe ekiragiro n'agamba nti abange nti oba mugaanye okukyusa mu ngabanya, oli bw'afuna mayiro n'asanga nga kuliko omuntu tamugjangawo. Dual ownership awo weetandikira, ow'ekibanja n'ow'ettaka. Naye bajjajjaffe baali balungi nnyo, kubanga baalina enkolagana wakati w'ow'ettaka n'ekibanja, ate baalina enkolagana eyo nga erina n'ebyafaayo byayo. Lwaki? Baali baagala okutaasa ettaka, okulijja mu bagwira abaali baagala okulitwala. Baali batuufu nnyo, kubanga kati wenjogerera, okuggyako ng'abaana ab'obulenzi n'abawala mmwe nga mutandise okulaba eri ewaffe oluguudo lw'e Bugerere nga wakava bw'oti Nakifuma okuliraana ettaka lyaffe ery'abakyala, Abachina baguzeewo wonna, basenze. Toyinza kugenda mu China n'ofuna kyapa
nawulidde bagenzi n'ekiboga ne bagula square miles 4 bagenda kusimba bitooke. Toyinza kugenda mu China n'ofuna yadde inchi y'ettaka. Natuuka e Kalangala. Bameka ku mwe abaali batuuse e Kalangala? Kati kambalaga Abafirika bwe bafaanana. Kampuni eya Bidco esimba eminazi ekolagana n'abantu beesanze ku kitundu n'ebakozesa endagaano ku kibanja kyo. Twagala tukuyamba ove mu bwavu osimba eminazi naye tolina ssente za kusambula. Tujja kuwa ssente. Ne bamuwa ssente z'okusambula, ne bamuwa ensigo, ne bamuwa neza weeding, ne bamuwa n'ebigimusa. Naye baba bamukozesa endagaano, bino bye bateeka mu ndagaano. Number 1, omunazi bw'ogusimba ku ttaka lyo teguba gugwo, era tokkirizibwa kugutema oba okugugyawo. Ekyokubiri, ebibala ebiva ku munazi oteekwa kubiguza bokka. Ne bw'oba oyiza okukola butto, ebibala ebiva ku munazi tokkirizibwa kukola butto gw'olya mu nyumba yo. Olina kugula Bidco byakoze atya gwagenda okuguza. Ekizinga kyonna bakitutte. Omanyi bannayuganda gye bali? Leero we twogerera bapakasi abakola mu minazi. Abalina ebibanja leero we twogerera bapakasi abakola mu minazi. Nababuuza nti naye mmwe temulina magezi? Abantu ab'olubatu bajja batya ne babatwalako ettaka lyammwe lyonna? Bali mu kunywa mwenge. Kambabuulire, bwe tusiga obugayaavu era tujja kukungula bugayaavu. Bwe tusiga ensigo ez'obutafaayo ku bintu ebikulu eby'ekkanisa eno, tujja kukungula ebibala eby'obugayaavu. Gyemuli wanyi kati bajjajjaffe abaakola endagaano y'olwenda baafa dda. Kati tukungula ebibala eby'olutalo oluli wakati n'ab'ebibanja n'abaki n'ab'ettaka. Bali baalina amagezi, kubanga newankubadde omuntu yabeeranga n'ekibanja ku ttaka ly'omuntu, ku mayiro y'omuntu, tebaabajjangako. Omusajja ne bwe yafanga naye ng'alese abaana bato, Maryland owner ng'akuuma abaana abo, bwe baakulanga n'abawa ekibanja kya kitaabwe. Naye bambi tebalowooza nti tebajja kuwangala kusinga ttaka. Kati baafa, abazzukulu ebyo tebaabimanya. Kyemusiga mukola mutya? Bwe tusiga ensigo ez'obutafaayo ku bintu ebikulu eby'ekkanisa eno, tujja kukungula ebibala eby'obugayaavu.
Gyemuli wanyi kati bajjajjaffe abaakola endagaano y'olwenda baafa dda. Kati tukungula ebibala eby'olutalo oluli wakati n'ab'ebibanja n'abaki n'ab'ettaka. Bali baalina amagezi kubanga newankubadde omuntu yabeeranga n'ekibanja ku ttaka ly'omuntu, ku mayiro y'omuntu, tebaabajjangako. Omusajja ne bwe yafanga naye ng'alese abaana bato, mayiro land owner ng'akuuma abaana abo bwe baakulanga n'abawa ekibanja kya kitaabwe. Naye bambi tebaalowooza nti tebajja kuwangala kusinga ttaka. Kati baafa, abazzukulu ebyo tebaabimanya. Kyemusiga mukola mutya? Edda mu Buganda wano Abaganda baalina ensuku ezigudde akaleka. Buli nnyumba eri ku kibanja wuyitawo ensuku empitirivu obulungi. Kyali bwe kiti, waliwo ensigo Abaganda ze baasiga mu baana baabwe, kati abaana ze bakungula. Zitya? Abaakolanga mu nnimiro baali abasajja abanankole, nze be nalabanga ku luggya nga bazze ewaffe, ng'akola bw'ati: yalimanga olubimbi olw'okulya emmere, n'alima olubimbi olwa ssente, n'alima emmwanyi okuzikoola, n'amala n'azinoga, n'amala n'azaanika nga balina ettikiti era nga babatiikinga buli lunaku lwakoze. Kati ku nkomerero y'omwaka oba eya sizoni, taata n'atwala emmwanyi ku kyuma ku Cooperative Society, n'azitunda n'afuna ssente, n'ajja n'abagabira. N'anoonya amasomero agasinga obulungi atwaleyo abaana be, n'atutwala mu Bishop School eri ewaffe, yeri ku masomero agaali amalungi ennyo. Namiryango College ge gaali gasinga obulungi. Eno abakola mu nnimiro ye baagamba nti kola booti, ekitooke kiyise booti, kati wano kikole booti, kati ttira kino. Ayigiriza munankole, abaana be bali buddo. Wangi bali luddawa? Bali Mengo Central, bali luddawa? Bali Namiryango College. Abasajja bano obatunuulira naye kambabuulire, waliwo okulaba okumpi. Ne batwala buli eyaddangayo ewaabwe okuwummula ng'agenda n'ensukusa mu kakutiya 3 oba 2. Ne bagenda ne basimba ensuku mwangole. Kati omulembe ogw'okubakozesa mu nsuku z'Abaganda ne gugwawo. Abaganda balina still have mentality tiwateeka okubeera wakola mu nnimiro zaabwe ezaali ensuku bikande, agaali amasamba amalungi kati batunda ttaka. Ate no babeeko kibakola ekyamagezi, bagenda kunywa kucyakala mwanzenwa, kugenda Bungereza, ne babeereyo ne badongereyo,
wa mu America kukyakala. Waliwo omukulu w'essomero omu yewaawa, omuzadde yamukubidde essimu n'amugamba nti kankutegeeze, nze omwana owange tazze kulima. Kati laba endongo eno. Kubanga avuga mmotoka, kubanga ssente zimuwulira. Labayo. Talagaananga na Mukama ti ku nsi agenda kumalako omuyaka bwe giti. Ekyo kye yeepankapanka nakyo kiri temporary. Bye musiga mujja kubikungulamu, oba mwagala oba temwagala. Mwabaami abazaalazaala abaana, n'ozaala wano n'ozaala wali n'ozaala na wali, ekiseera genda kutuuka ng'ovudde mu nsi eno, bano b'ogenze ng'ozaalazaala bw'otyo. Kankutegeeze, buli mukazi gw'oleeta mu nnyumba eryo liba ggwanga. Bwe baba abaana 5 ng'obazadde mu bakyala bameka, ge mawanga ameka? 5. Ng'otannaba kuvunda bulungi mu ttaka, amawanga g'otulekedde ku nsi ne gatandika okugwangana mu bulago. Senga Mukama Katonda akuzuukusaako katono, okomewo olabe ebibala by'ebyo bye wakola, omugamba bugambi nti ssebo nzizaayo. Bino saagala kubitunuulira. Waliwo bye tukola naye ne muvaamu ebibala bye tutasobola kuzza mabega, oba oyagala oba toyagala, naye nga tulina kubigumira, nga tosobola kubizza mabega. Leero wetwogerera entalo eziri wakati wa Isirayiri n'amawanga g'Abawalabu. Amawanga Abawalabu baganda b'Abayisirayiri. Senga obadde obagobye n'ogoba oluuma, ojja kubasanga bava mu Isimayiri. Olutalo lwali wakati wa Agali ne Saala mu nnyumba ya Ibulayimu. Olutalo lwali wakati wa Saala ne Agali mu nnyumba ya Ibulayimu. Katonda n'agamba Ibulayimu nti goba omukazi oyo n'omwana we. Ekyakolebwa ku Agali ne Isimayiri ne kireeta olutalo wakati w'ebibala bya Saala n'ebya Agali. Mu Isimayiri mwe muva amawanga gayitibwa agaba Edomites. Bwe muba musoma mu Bayibuli musanga nga amawanga ago ga Edomites balwanagana nnyo n'Abayisirayiri nga batambula okugenda mu nsi ensuubize. Okulwana kwabwe kwali kuva mabega. Kaakati labayo, Ibulayimu azaala Isaaka n'azaala ne Isimayiri. Isimayiri azaala ekika ky'abantu 12. Isaaka agenda azaala abaana, azaala Esawo ne Yakobo. Kino njagala mukigoberere. Azaala ani? Esawo ne Yakobo.
Yakobo azaala abaana 12. Yakobo asowagana ne Esawu olw'omugoyo. Yakobo asowagana ne Esawu. Esawu atunda obusika bwe olw'omugoyo. Wuliriza, obusika bw'ayogerako wano tekyali kusikira musaayi kyokka, naye ne property. Eriyo abatunda obusika bwabwe olw'omugoyo. Olw'okubanga Yakobo atutte obusika bwa Esawu, ne balwanagana, ne bakyawagana. Mbategeeza okumanya ebintu bino bya kitalo. Ibulayimu bwe yafa, Isimayiri yagenda kuziika, naye awo makkati wonna teyaddayo kulaba kitaawe. Ekinyiigo. Kaakati abaana Isimayiri bazadde ne bagenda balabagana n'abaana Esawu bazadde. Ekinyiigo kya Isimayiri n'ekinyiigo kya Esawu ne byegatta. Kati bano babiri ne beegatta okulwanyisa ejje eri abantu 10 Yakobo bazadde. Bonna bava mu Yakobo ne lufuuka olutalo n'abo bonna abava mu Isimayiri. Ne leero abazadde gye muli? Gye muli? Abazadde njagala okubeegayirira musige ensigo ennungi mu baana bammwe. Temusiganga bukyayi mu baana bammwe. Leero amawanga agalwanagana mu nsi, abantu abalwanagana tebaaliwo nga bakitaabwe batandika entalo. Bawunya kalimbwe gwe bataafuluma. Mukama waffe abatuwera omukisa. Musige ensigo ennungi. Abavubuka temuddaawo kusiga nsigo za bugayaavu mu bulamu bwammwe. Gye muli? Temuddaawo kusiga nsigo za bugayaavu mu bulamu bwammwe. Abaami ntera nnyo okubuulira abaami n'abakyala bwe muba mwagala kuzaala, muzaale mangu abaana bagwemu. Ensonga mugimanyi? Olina emyaka 59 oba 60 ng'olina kawere. Ng'obeera na kawere. Unoonya biki? Omwana okuva mu ngalo kimwetagisa emyaka 30 okuva mu ngalo. Kati emyaka gattako 3 ofuuse senior citizen, olina omwana wa P5. Ani agenda okumukuweerera? Ani?
nalina muganda wange n'okufa yafa bambi wenzendako ddala naye azaala abaana 18 abalala simanyi gye bali naye buli mwana nenyina naye lumu yaŋŋamba nga nkyali kirekeyo nanga James njagala kuwaako konze tompa kubanga nange nina abange singa mbadde njagala lwebeeyo olwo nange mbadde nsobola naye tompa sinemeddwa bulemwa 18 buli mwana nenyina buli mwana nenyina siga naye jjukira nti byosiga ojja kola ki ojja kungula ojja kungula temusiga bugayaavu mu abavubuka no temusiga bugayaavu no temumala budde muyigirize emibiri gyammwe okukola mayindi yammwe teeka okuba nga nkozi kubanga temujja kutuuka mu myaka 6 7 nga mukyaweerera baana kyenvudde mbaga nti muzaale abaana bagweyo oba mwagala kuzaala bana mubazaale bagweyo ogenda okutuuka mu myaka 6 nga tokyalina mwana gwoweerera mu ssomero kubanga kikuluma nnyo ng'omwana olina omwana mugezi naye nga tolina fiizi zakumuweerera mu ssomero ate omubiri gukadde bw'okwata ku kidima lumu ennaku ezo waliwo ebitooke bye nayiga okusimba futi 6 ku 6 osima ekinnya futi 6 ku 6 ne futi 2 okukka wansi kakati nenga nti nja kubyesimira tebajja kundyako ssente abasima buli kinnya 10 ezo nenga nti leero nga bwe nfunye tayimu kangere esima y'ebyo 3 nengenda ku kisooka nakimalako essaawa ezo naye ngenda okudda eka okunywa ku lwendo lw'amazzi nga ninga atambudde okuva endezi okutuuka ekireka n'enkumbi nagireka mu kinnya naye ati kati mbitegedde newe neewaliriza sijja kugenda wala nnyo naye nenfunayo kensobola okuyiikiriza nga tonnaba kutuuka awo kola siga ensigo ez'okukola tonnaba kutuuka awo kyava ngamba omuwandiisi w'ekitabo ky'amagezi ngero nti buli kintu kyonna kiriko ekiseera kyakyo waliwo ekiseera ekyokukaabiramu ne wabaawo n'ekiseera ekyokusekeramu waliwo ekiseera ekyokuzaaliramu ne wabeerawo n'ekiseera ekyokulabirira buli kintu kirina ekiseera kyakyo towanyisa biseera 24 hours work eggwanga lyaffe kyerigenda okuba mu maaso tukitandika kati bwe tuba twagala okusiga n'okufuna ekkanisa ey'enkya nga namu nnyo tutandikire mu bujenjegere tutandikire luddawo mu bujenjegere njagala kubasaba omusumba oba osobola
teekateekayo effort ey'obujenjegere. Obujenjegere mbutegete bwe buno futi emu, futi bbiri. Teekateekayo effort ey'obujenjegere obwo. Kisoboka, maliriza bwe nti, eri ewaffe Mugombolola ina Muganga nagenda nenkwata akakanisa akamu bakayita Jimbi, nengaga nti abange kambagerezeeko katono wano, kisoboka okuyita obujenjegere buno. Ne tububuulira, ne bampakanya, ne mbaga nti nja kubayigiriza nze kennyini nga nzize. Ne tulagaana, ne mbaga njagala omuntu atya omukadde w'ekkanisa agenda okuntambuza mu buli maka, oba masiraamu oba maki, agenda okuntambuza. Ne bamufuna. Kyantwalira ennaku ezo okutambula mu byalo biri. Kiki kyenkolayo? Nkola ebintu ebyo bibiri. Bwe ntuuka mu maka ndabawo kye bakoze ekikyamu okukwentandikira. Gundi mwandyagadde mbawa amagezi ku nsonga eno ti kino tukola bwoti. Nsanze abasimbye olusuku bw'amaze n'atemamu ebikata ebya lumonde, bw'amaze n'ateekamu mawogo, okiwulidde, ate erudda n'ateekamu n'emmwanyi. Awo wentandikira. Ne baasaamirira. Bwe mmala ne mbaga nti abange, ene wammwe ebeerayo ssekukkulu n'embaga eza ssekukkulu tiye. Bwe muba mugenda ku pata ezo, bona abaana mubatwala basigala waka. Kaakati nze nzize kubagamba nti tuteeseteeseyo pate ey'obwana buno. Munaabuleeta tiye. Nga ngenda ngamba ab'ekkanisa, abaye tugenda kuteekateeka kyamisana, buli omu aleete kyalina, obwana buno tubukolere pate. Nga ngamba mutabani wange Keno, wayi Keno, funayo kwaya y'obwana ogireete. Ng'ateeka kwaya y'abwana mu mmotoka ng'abuleeta. Kakati ku olwo madamu teyalina bulungi byakulya, naye yawanula emiyembe, n'awanula amapeera, n'awanula amapaapaali, n'asiikawo n'afumbawo obukeekikeeke n'akatooke katono, ne tugatta na bali. Nkubuulire, twafuna abaana 100 mu ebyo mu bina. 1,400 kids. Ne bazadde baabwe nga bajjiddeko. Ne basanyuka. Buno buze bukwaya ne buyimba nabali ne bagoberera ne basanyuka. Bwe baamala ne bakola obuzanyozanyaawo, ne bamala ne bakola kiki, ne balya. Keno n'atabaala ekyalo ekyo kyonna okunoonya emigaati, ante emmere yali temala. N'atabaala ekyalo ekyo kyonna buli kaduuka wonna we kali, migaati mirungi oba si mirungi, byonna n'abikuŋŋaanya, oba buwogowogo. Ne guno gucwa, buli lwe bandaba baŋŋamba, Musumba, tuddamu ddi akantu kaffe kali ak'abaana? Pastor, kisoboka. Mugezeeko ku bitali bya bulijjo. Abadiventisti gye muli, tetwayitibwa kukwata bikwate. Ani abagamba nti ekkanisa zonna zibeera lw'ekitanjula? Kyawandiikibwa wa mu Bayibuli nti tezisobola kubeera overall. Ebyo bye bikwate, buli kkanisa epimwa
lw'ekitanjula. Buli kkanisa epimwa lw'ekitanjula byebikwate. Ne weetajja era bwe bakola lw'ekitanjula. Bikwate. Musige ebirowoozo. Katonda yatuwa okusiga ebirowoozo buli kiseera. Mukyuseeko. Ekyo temukiwulidde. Oba mukiwulidde temukikkiriza. Naye nze sifaayo. Oba mukikkiriza. Nze ng'omubuulizi w'enjiri, Mukama Katonda yaŋŋamba nti genda obagambe. Oba bakola oba sibakola, ogwo si mulimu gwange, gugwe. Naye mbakakasa, bwe mutaakole kati mujja kukola. Bwe mutaakole kati wajja kubeerawo ekintu Mukama kyaleeta wakati mmwe, mujja kukola. Ekyo mbabuulire. Byonna ebituyinula asobola okubijjawo ne tusigala mu bbanga. Mujja kukola. Mukama waffe abawe omukisa. Naye nga tugenda okusaba, wayinza okubaawo mu kisibo kino omuntu azudde ensigo ze yasiga naye nga ziyinza okumuviiramu akabi. Naye nga yandyagadde Mukama Katonda amuteeketeeke kyonna ekinaavaamu abeere nga mweteefuteefu okukyaŋŋanga. Ate Mukama Katonda amuwa amagezi engeri y'okukiteekerateekera. Bw'abanga waali afaanana bw'atyo, sembera wano tusabe. Katonda ajja kuwa amagezi mu ngeri y'okukiteekerateekera. Bw'abanga gy'ali, sembera wano tusabe. Bw'abanga gy'oli, sembera wano tusabe. Katonda waffe wa kisa. Era bwe tuzuula ebituteganya, ewa mazima okututemera ekkubo engeri y'okubiyitamu. Olw'ekyo abantu bano bazze wano, buli omu alina ekyama kye ne Katonda we. Ffe tetubimanyi. Naye twagala okusaba Mukama Katonda olw'abo abazze wano n'abalala abasigaddeyo. Katonda ffenna atuweere wamu omukisa. Ffenna atuzibulire wamu amaaso okulaba ebiyinza okuva mu ebyo oluusi mu nsigo zetusiga nga tetutegedde. Kubanga omutume Pawulo agamba ti leero tulaba naye tulabako kitundu. Ekyo ky'olaba si kyekyo kyennyini ekiri, naye kiri tujja kukiraba Yesu Kristo ng'akomyewo omulundi ogwokubiri, okulabira ddala ekifaananyi ky'ekintu kyonna, naye kati tulabako kitundu. Katusabe. Oli mukulu Katonda Kitaffe, oli Kabaka ayinza byonna, era Kitaffe ow'emirembe n'emirembe.
Tetuyinza butakwebaza olw'abantu bano abavuddeyo okwegayirira okubalaga ekkubo olw'ensigo ze baasiga naye oluusi nga tebategedde timuyinza okuvaamu akacwano naye kaakano nga tekannaba kubeerawo obawa amagezi batemera ekkubo erisingako obulungi emikisa gyo gyongere okubabeera bataase ayi kitaffe wakati mu kibiina kino mwayinza okubeerawo abalala batannaba kukitegeera bulungi amaaso nga tegannaba kuzibuka naye nkusaba kitaffe abantu abo baloose ebirooto kusaba Katonda ow'ekisa ekingi oerage gye bali kusaba Mukama gwe yajja n'oyambala omubiri gw'omuntu n'otutwala ku musaalaba n'otukomerera n'oggyawo ekivume n'oggyawo ekikulimu okufa n'ebifaanana bwe bityo amaanyi ago gawakozesa Mukama gakozese okutebenkera mu kibiina kino kyonna emikisa gya kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu gibeere nabo bonna ekigambo kyo nga bakyekenneenya era nga batudde okukyetooloola yogera nabo nkasirise mukaama baleetera okweraliikirira olw'obutuukirivu bwo bamaleeko emirembe okutuusa nga obakomezaawo eri omusana gwe baazuula abo bonna abakyamye mu ttuntu lino tetuyinza butakwebaza olw'abaana baffe tukwebaza olw'emirimu gyaffe tusaba kitaffe oyongere okugiwa omukisa abaddu bo bonna abazaanabo babeere bafunyi nnyo nga bwe kigwanira bizinesi zaabwe ze bakola yongere okugaziya amagezi gaabwe bafunire abo bonna abali mu kitunzi bawongere amagezi aga kitunzi bafunire abaguzi ebintu byabwe bye batunda bawe amagezi okwongera ku mutindo gwabyo Mukama waffe okusinga byonna otuwa amagezi ag'okukozesa ettaka liryoke liveemu ekkanisa liryoke livaamu omulimu gwo ogw'enjiri liryoke livaamu amaka ge watuteekerateekera ekisa n'okwagala bigende naffe ne bulijjo kubanga tusabwe tutyo mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Mukama waffe abawe omukisa. Mukama waffe abawe omukisa.